Mbakulisaayo nnyo mukwano nenkugamba nti gwe oyagala kutwongera kuteesa otya osogena mu simu yo mu messages n'owandika ekigambo taasa n'osindika ekirowoozo kyo ku 8338 oba osobola okumpeereza mu ekirowoozo kyo ku namba ezo zolaba ku screen. WhatsApp messages tujja kuba nga tuzifuna, oba osobola okuwandika ku Facebook page yaffe eya Taasa Makaago, oba mukwano osobola okubanga ogenda ku YouTube, abalabira ku YouTube naawe ebirowoozo byo tujja kubanga tubifuna tukyagenda maaso. Mutumati akateeyigira gwe yakwasa ne ssente oyo yazikwasa oyo omukazi kiwesiba ku kateeyigira ono agambye omwana we omwana nedda bannange saagala munywe mafuta ate munoonye wala nga omukazi ababuzaabuza kuba tajagga basasula era ajagala munywa amafuta kati omukazi maama wini gwagamba oyo oli olwamuwa ssente njagala onoonye omusajja oyo omufune onkubira essimu njije mulabe okitegedde tugende ku musaayi. Njagala omwana we abeere ne taata we omutuufu. Buli gw'olowooza tujja mukebera, nze nkuwadde offer. Okitegedde? Buli gw'olowooza nti no ye taata w'omwana. Omwana afune omusaayi gwe, omwana afune ekika kye. Gwe buli gw'olowooza nti no yandibanga ye taata w'omwana. Buli omu tujja mukebera, waba si ye ng'oyo agenda nga tuleeta omulala. Owulidde nze ndi mukyala munno, tonkweka. Omwami kati waba kati kusaawe noloza tusookere kwani? Kukola ki? Okebera omusaayi. Tunasookera kwani? Bandiise oyo Kiseka. Kiseka. Okuba nayo nayingira omusaayi ndi wuwe. Kiraba. Kuba ogwo kirabika ndenga lwakifungukana ne luvaamu ne ndulwalirako oyo niwo bandiise. Kiseka. Katuyinza kubiraani kati atubulira oba Kiseka gyali. Namba y'essimu maama wini yangamba tagiina. Ira nyenja kubuuza okuba aliwo omukazi omulala ona. Oyina ya maama wini? Maama wini naye sigiina. Oyina essimu ya maama wini? Ya maama wini sigiina naye omukazi oyo alimbeera bw'ava wano kategedde eti omwana si wange. Kati we tobiralaasa. Ate nga bino bateeka okugera oli omulaba agenda biralaasa kati nze kyembadde nteesa tobiralaasa kakati ate bijja kulaalasibwa era kati yene nakanyegenda esomero abatuuze wali tibannanga byavudde mu musaayi omwana si waki si wuwo omwana si wange si wa Diiki omwana si wa Diiki naye leka maama ayongere okunoonya ayongere okunoonya abakyala tubuzaabuza nyekyo nshaba kunyamba kuba n'abadiki abondezeeko nawe nabeere munkekisha nayina abaana abawala okiraba ku bintu ebyonkoze na Diiki nyagala mpewo kime kiyamba omwana wange oyo oba omwana kati talina kitaawe ate tugambe tugenda kunoonya Kiseka tulaba nyonya nkimanyi sibakakasa tomanya kati msoko olinde mikwano embeera bwetiyo bweyimiridde oyinza kuteesa otya ku nsonga eno osobola ogenda mu simu yo owandike ekigambo taasa osindike ekirowoozo kyo ku 8338 oba osobola okumpeereza WhatsApp message ku namba ezo zolaba ku screen oba osobola ogenda ku mukutu gaffe ogwa Taasa Makaago Facebook page. Bambi Nelis yabuzaabuzibwa bulijjo amanyi omwana wa Diiki naye kyannaku nti bizuuse omwana si wa Diiki. Kakati Nelis agezaako kuba toki mu bwongo bwe tunoonya ani ayinza okuba taata makati awo tulinawo Kiseka gwayogedde waliwo Sebudde waliwo kateeyigira kakati naye yagamba mu kuteebereza tusookere ku Kiseka kuba tetwagala kwonoona nnyo bikozesebwa gwasinga okusimbako essira nti Kiseka era mukwano Kiseka nsaba toweekweka oyinza okuba nga weekweka musaayi gwo n'olwekyo bw'oba mmanyi nti omukyalo ono wabeerako naye bw'oba olabye kino jangu tugende ku musaayi tuzuule oba omwana ono wuwo oba si wuwo kubanga bambi omwana oyo yeetaaga okubeera ne taata we omutuufu jjukira mwana muwala bw'anaakula n'atuuka okwanjula anaayanjulira wa bw'anaakula ayagala okufumbirwa alina okuleeta taata we anaamuwokinga down the aisle mu church. So bambi mwenna ababeerako naye temudduka mujje tukebere omusaayi tuzuule tulabe tumuyambe bambi omwana afune talina musango omukyalo ono fena tubuzaabuzibwa naye buli gwe kikwatako nkusaba oveeyo tube nga Nelis tumuyamba. Kakati Nelis rather Diiki Nelis kyasabye mbadde nsaba tukikiiziganyeeko baayoko omuwaayo kati nze kembanga amuwadde kekanako okujja okuzuula omwana nti si wange kuba ssente zenfiiriddwa ku mwana ono ate kati agenda kunoonyetawo omwana amanye nti nno ki kati nze ayinza okunsasula basondera ffenna abantu babasondera ssente mu kitundu
abantu nze oyinza okusasula ensasanya yange gyenfulumiza kakati mukadde nga nze kati nze onasobola okuleeta ebyange byenyonoonye mugamba sente oba ziwodde watunda epikipiki etwagula abo babiri nekibanja nigba nikyatunda taliwo kati ebintu esente bazisonda busonzi sikwayogera kakati mukadde kano waliwo ofisa okuva ku polisi y'e Masaka abadde ng'alondoola ensonga z'abaagaano bano ababiri mbadde nsaba nga tetunnawunzika atwegatteko tuwulire ebirowoozo bye nga ye azaalaba ebintu bino nga bwe bitambula kagamba twagala tuwunzike weewaawo nayinza okuba nga yasobya naye ate oba oli awo teyasobya atubuulire basajja nibo batushobya okuba batugobeshanya buli wogoba mukyala wo oba omulootera mbikemo bikemo nasimanyi muntu kitundu kipya owulira nkole baara ninagikolera uwe sava nga uwe nye natundanga omwenge ninko warundi ntamidde ningenda ku kitanda kye ninye bakaye natandika gutunda kati awo nakola nshobiki siba yeyo jambio esente zikuwoddewo waze ebintu waze mato baba bakatemyetemye ebitimba bye babyokeza nabulwa n'ekikumi n'ekikumi kati ogwo omusajja ninjira kinimugamba tugula obutimba bw'enkejje obe nibyo tandika kukola okuba obutimba bw'enkejje tibagira kiti babukwatira n'atandika kukola kyonka omusajja esente ozaagana n'agenda naye akabukeje rundi obuti bubiri kale osi kakati ku ddakiika eno osi katwegatteko tuwulire ayinza kuba nga awunzika ate ensonga eno tulabe nga bwe tugezaako nga bwe tunoonya n'ekisekka tulabe oba nga ddala kisekka ye taata w'omwana Maria ekisa oyinza okubaako k'omuwaayo nze n'ebyokunoonyereza neetaasi ku mwana mbifiiriddwa mu Isuka mu kakadde naawe akakadde si ke kanje nnyo tokayimba nnyo ku mbeera zange kayimba nnyo naye kyeŋŋamba kangi nnyo ne ku mbonyabonya gyambonyabonyezzaamu naye era ku myaka gye yakkolera gonna ge yateekamu enzo gageraageranya n'akakadde k'oyimba kaakati nze omwana oyo abo abadde alwala ng'akyabeerawo nga abadde nga kitaawe amutwala mu ddwaliro yeggwe nze mbadde nkwata ssente nenzimwa twala omwana mu ddwaliro kati yayinza nga tubazeebazemu ezo zisasoze wamma sina na kimu kyenyinza muwa yadde akakwaso nze kale ng'omwana ayinza okujja nangamba taata mpaayo ki kuba tandalaba kutegeera ogwo musayi tegulina kyegutegeera era obudde bwe namanyi nti no taata era bwansanga taata mpaayo 10 muwa 10 nagenda nanywa soda nemuwa 2 ezibaamu kuba embasiri nagamba omwana amanyi n'okugamba nti sagamba oyo akuwe naye kati ye yagambye akyakwagala musobola omusonyiwa ne mutandika obulamu obupya kizibu maama kizibu omukazi ebintu embeera gyantuusizzaako kakati ate embeera ki bw'ogamba nti olubuto wavaana lwewange olweyo embeera togikulembezaawo n'ogiraba omuntu obuzibwabuzibwa kuba twatutudde ku kitanda ningamba mpiseewo mpulira nanka olubuto ngenze era nanka olubuto nko namugamba nja kufuluma bwentyo nabuzibwabuzibwa omuntu obuzibwabuzibwa taruwata buzibwabuza kyonka ku bintu ebyonkozewuwo n'abaana abo bunalera bunashanga bato nindima ninkolaki ninyimuka ku makya nfumbidde abaana bo ninkuleetera abaana baali bameka babiri maraba abali bato mukazi yabasho omunaana be wagambye abo munaana saabashangamu baba muima bali eyo balira bajja bwizi ni batabangula ni bangamu babiri saabashangamu ninagenda nimba nono wa mwijja wange okuba twatuliwa moddimu kuba mwijja wange naye yabonabona nabo kakati Diki agambe tayinza kuwa yadde akakwaso ajjukira mwana oyo Martin nina muleeta muweese ningamba tubeere n'omwana tuleke obeera tutuyina mwana waka nagamba nyinayo n'omwana wange bukoma nsimbi abonabona ajjukira ye gyaliibwa embunza oba omwetondera osanga ayinza okumenya ku busungu bwe ashobola gezaako kati okiraba tewagambye nti okyamwagala tewagambye nti okyamwagala right nkyamwagala mwetondere tulabe oba ayinza okugonda nshaba nshono ebyo nebyongukoze omuntu katalina bwongo era aba talina bwongo nedda omuntu katalina magezi era aba talina wanshangeri lundi nandifunyeyo omusajja omulala ninfumbira obwidde bwange obwenoonyi
ndi kugwe ate obudde bwombonoonedde wanga goyo n'onyuga nedda nanyo obwange obwone n'okuba okiraba lundi nandiizeeyo wakiseka nimbeerawo nshabo nshono nshaba nshono nze kankuulye maama nze ate kale nze ku lwange tasobola nakwata bukadde bwera buna nabumpa kubanga kati ku myaka gino ku myaka gyendabiriddemu omwana ono kubanga singa nandibadde nkola ki nandibadde nafunamu omukazi omulala ayandibadde asobola okunzaalira omwana mu mwana mulaba watuuse nandibadde nkola ki nga nsobola okukola ki omwana oli wamukuba naafa se alimba buli kimu awayiza buwayiriza oyo abeera atamidde obudde bwonna kati abeera nakumbuya mwenge tugende mu fayiro e Masaka tusangeyo omwenge tusangeyo nti ekyo ekintu nakanyi tugende mu fayiro z'abano yuno waali tetuddamu ebyo kati tusaba kawayiriza buwayiriza akakazi tewali bya kisonyiwo maama nkubuulire twazze wano musonyiwe tewali ki nze sirina kisonyiwo kye musonyiwamu abeere ku bibye obusungu abayo okusonyiwa tebakugira bwe bati ono ye akirabye nti weetonze kati muweemu time nonda amukwata mpola naye shono wadde n'abaofisa ni bajja nimuteekera biju n'abaawo si ni bajja gwe kanya mwetonde mpola omuwe time omanyi ekintu kyekitegeeza omusajja okuba by'omwana n'atuuka wano ne bamujjako kimanyi kinyuma right mbaire mwerimirira maama wange nange omwetondera ebbanga lyonna nye mwetondera okuba ajja kukakana tasobola kukankana oyo tadda mabega ye awugamba omukazi abaana obyo wange taleeta nkwale waka kuba kufaata n'abakazi balina banyirira abasinganzi bonna baliyo bali eri yoba yazaawo omwo nkimanyi nonda agamba nti nshono tuyinza bw'abanga agamba nti twakayogedde ku basajja basatu sebudde taliimu poliisi eyinza muyamba etya ye niwagamba kateyigira ye niwabyogera abasajja abo basatu ffe tuyinza okuba twesinga betumala oba twesinga singa ono abantu atwegaseeko betutwesinga abasajja abo tubaleeta ku musaayi bukolokolo paka wano nga tubatwala ku musaayi ekyo tukisobola okukikola ffe Neris owulidde ofisa kyayogedde ekyo kikulu nnyo kyekisinga byonna bino ebintu ojja genda okole omwana wo omulabiridde ebbanga lyonna osomukolerera but ekisinga obukulu kumunoonyeza kika kye si kyo ofisa owulidde kyayogedde okyogerako ki ekyayogedde kirungi kati ogenda kolaganira wamu ne poliisi y'e Masaka unoonyese budde ne Kateyigira ne Kiseka nani oyo Kateyigira nani oyo ogundi taliimu kati gwe weekakasa bw'oba obulira poliisi kati ogwo baleeta Kateyigira bamuleete enkabo kuba saamanya oba bamumpangira kati Kateyigira tumudda nti oyinza naye naamuleete tujja kumuleeta katulete Kateyigira ne Sebudde ne Kiseka kyongo omuntu yakwebakawo olunaku lumu oba agamba bayi yakwebakawo lumu okufuna olubuto kitwala mwaka mulamba tekiweza na ssaawa kitwala sekendi emu kakati kyekyo okisayogera ebigambo ebisembayo bulire eggwanga ekirala kyetuyinza okuyambako era famire eno abantu bano noba omwana ono okulaba nti agira kubanga tubadde always tugendayo ku kyalo ate n'ekyalo kirumirirwa nnyo embeera y'abantu bano engeri gyebabaddemu ku kitundu kati era still tugenda kuddayo ndowooza nnaku nga 3 mu maaso tugenda kuddamu tuddeyo ngeri ya community policing tutule nabo tufune way forward gyetuyinza okulabirira omwana ono nga bwe tunoonya omuzadde omutuufu kyetuyinza okukola amannya agange nze detective Corporal Mutebero Ronald ono abadde detective Corporal Mutebi Ronald okuva mu Masaka Police Station bw'atyo bw'atubuulidde engeri poliisi ya Masaka gyeyinza okuyambamu Neris okulaba nti bambi omwana ono afuna ekika ekituufu afuna tatawo omutuufu mwana muwala ekika akyetaagira ddala kakati ebyokwogera biba bingi naye nga njagala okwebaza ennyo bannaffe abatukoledde samples zino aba Little Oak Biotech Laboratory wali ewandegeya ebya Dick ne Neris bwe bityo bwe bitambudde omwana si wa Dick
Nelis naye twegamba tumugambye agire nga anoonyereza mu mutwe gwe tulabe tuyinza muyamba tutya mumulabye mu kafuba we tubadde anoonyereza nnyo n'agamba nti alina omwami omulala eyamubuzaabuza makkati awo Kisekka. Kakati olutalo lwe tuliko nga tukwataganyeko ne poliisi y'e Masaka tugenda kunoonya Kisekka tumuleete ku musaayi ate tulabe yandibanga ye taata wa Akize Maria. Ebyo nabyo bwe bityo we bigenze naye njagala kuwa amagezi ki ku nsonga eno ekisingidde ddala okuleeta obuzibu mu bakyala okubuzaabuzibwa nti abakyala abasinga temumanyi you don't know your menstrual cycles. Temumanyi ddi when you menstruate. Onosanga omukyala nga yeekanga bwekanzo nga ageze mu periods. Muyina okumanya cycle yammwe mugendera mwezi etambula etya. Oyina okumanya ddi lw'ozigendamu ddi lw'ozivaamu ate oziddamu ddi ekyo kye bayita menstrual cycle. Abakyala abalala temumanyi when you ovulate. Ovulation kye kiseera omukyala wasuulira eggi spam y'omwami n'erisanga ate omukyala oyo n'afuna olubuto. Abakyala mumanye emibiri gyammwe musome emibiri gyammwe mugiyige omanye nti mu biseera bino mbeera mu kiseera kya ovulation eggi lye erizala liba livuddeyo. Kati mu kaseera ako weegendeeze nnyo mwami ki gw'obeera naye mukadde ako. Bwe ovulating omubiri gukyuka gubeera hyper oba oyagala okubeera n'omwami wo omubiri gubeera n'ebbugumu ne bw'onaaba eri era ojja kulaba wabeerayo kye bayita cervical mucus eyo yeesereza spam eri n'oba nti n'omukwano oconcevinga. N'olwekyo mwegendeeze nnyo buli owulira omubiri gwe nga guli mu mbeera eyo manya mukwano nti no wandibanga oli mu ovulation period yo. Mbagala nnyo mwebale nnyo okwaga program Taasa Makago mwebale nnyo okwaga Joan Lulensiima buli we mbagamba muteese ne muteesa. Kakati mikwano abamu muyomba muweereza messages complaining. Nabagamba nti mwena abagala enamba ya Sheikh Shaban Kulani mukube ku simu ezo ze mulaba ku screen. Waliwo mulabi wa fomu eyatuweereza enamba eyo na recommendinga Philip mujjukire olutalo lwa Philip ne Peter abalaba programu eyo. Philip ng'akayana ne muganda we Peter ng'agamba nti no Philip amuloga. Kati ne wabaawo eyatuwa amagezi nti bannange Philip ave mbyamalogo agende wa Sheikh Shaban Kulani amuyambe amusomere dduwa ebintu ebyo ye byalabalaba byalowooza nti nno bamuloga bijja kubanga bivaawo. Kati naye magamba buli agala okumanya ebya Sheikh oyo mukube ku simu zange ezo ze mulaba ku screen oba si ekyo abali ku WhatsApp mutunulire WhatsApp status yange ye namba eriko. Kati mwenna mujjejjiko pooko abasinga abatasobola abatali ku WhatsApp munkubire njibawe. Abali ku WhatsApp mutunule ku WhatsApp profile status yange yeriko mubenga mugikopako mumukubire mulabe ayinza kubanga abayamba atya. Program Taasa Makago mugifudde number 1 tusinkane olw'omukaaga olujja musula bulungi mweraba.